omulamuzi wa Buganda era akulira eddiini ya Buganda y'ennono Saabataka. Tusemberedde enkomero y'omulamwa gwaffe leero emitawaana gy'eddiini mu Buganda oba oliawo tuli gukomyawo naye nga waliwo omunnaffe atukubidde akasimu katumufune agende ayite mu bumpimpi. Tukubidde nnyabo oba ssebo tusanyusa okuwuliza tubuulira amannya go ne gy'osinzidde otukubira omulamwa muzito emitawaana gy'eddiini mu Buganda ate nga tetwagala kusubwa pointi yo akazindaalo kakulu Ssaabasajja Kabaka. Nze mulongoze nkomyewo ssebo. Amiina. Nga mbadde njagala okujuliriza akantu kano nga tetunnamala lukiika luno. Weewaawo. Engeri amadiini gano ne bannaffe abagakulembera gye bakwatagana n'ebibiina by'obufuzi. Kwegamba bannaddiini olujja ne bagamba nti ffe ebweddiini ey'Abakatoliki tetufunye, ey'Abagundi tetufunye, twagala bifo ffe tufunye eki mu bifo. Kwegamba nga okulwana kuno okwejjako ebikoligo n'okwejja mu kufa ng'Abaganda babadde bejja mu Pandagali mu zikabira gani n'ezo gavumenti zonna ezibadde zijja nakati ng'okulwanira bwe kuliwo Abaganda bafuba mu bigundi ebitali bya njawulo mu ngeri ezitali za njawulo okwejjako ebikoligo by'obufuzi buno obuliwo obw'obugundi obw'effugabbi n'obw'obubbi we bayita obukenuzi naye nga bubbi corruption so nga theft yennyini robbery. Naye kwegamba okwejja mu bintu bino n'empisa zonna embi okuzejjako Abaganda bali wamu bonna bakkiriziganya mu bika byaffe ne mu mbeera zonna Abaganda aba bulijjo abazzukulu nga tukkiriziganya. Kaakati olunaalaba enjawulo ng'etuuseewo ng'abamadiini bagamba nti ate ffe tetufunye bifo wano ate ffe tetufunye bifo wali nga balyoka bakwatagana n'ebibiina byabwe bye baakola eby'obufuzi. Kaakati ekyo nakyo tulina okitunulamu kati olwo nga baleeta abaana baabwe nga babasoggawo kubanga bo mu bibiina byonna baba balya kuba bakubagana ne zi gavumenti babeera bonna ku mikolo gyonna n'olwekyo bali baba balina bye baagala okukola emirimu gyabwe basobola okugiyisaawo ne bagikola. Kati ne baba nga abaana Abaganda aba bulijjo baba bali mu kutakabada n'okufuba okulaba n'embeera ekyuka bo bali abaana babeera mu mawanga nga basoma ne mu masomero ag'ebbeeyi. Kati babeera ready bo okusikira abantu baabwe ab'amadiini ne mu byobufuzi ne mu makampuni amanene ne mu birala byonna. Kwegamba nga beekolamu ekiringa ekikoosi ekitambuza ebintu mu Buganda mu ngeri y'okugyawo ebika n'okulaba nti ebintu byalondebwanga mu bika, abantu balondebwanga okukola emirimu mu bika, kati babe nga balondebwa mu madiini ate mu ngeri y'ekyekusifu n'ey'okkaayanira ebitaligamba ng'ebika nti no bwe balondanga nga balondanga asobola ng'abeerawo kubanga ebika byonna biri connected. Naye okubadde nga n'amadiini era ffenna tuli wamu buli omu alina Oluganda ku munne naye era ng'ekyo tekigana. Naye kati bw'owulira ng'abantu bagamba n'enjawukana nti towasa gundi kubanga wa ddiini gundi tofumbirwa gundi bw'obanga wa ddiini gundi ng'ate ku bantu abafudde tayawulako nti ono wa ddiini gundi oba oli wa ddiini gundi era tewali azze mabega kugamba nti eddiini gundi ebaze abafu okugyako Abakatoliki ababala abajulizi bokka be bajjukira abeeruwero tebabajjukira n'abalala bonna tebabajjukira. Kwegamba Abakabaka be baasiga okuttibwa so nga bano bonna abattibwa obwereere ng'ate abantu bagandi baagaana okukola ku lunaku olwa Ssabbiiti okuweereza simanyi lwali lwa Ssabbiiti lwali lunaku ki nti ffe tugenda kusoma ddiini. Naye kakati bano abattirwa ababa batambula obutambuzi mu makubo ne batirimbulwa bo tebalina kijjukizo bali be balina ekijjukizo. Kati waliwo n'ekintu abantu abamu kye balowooza ekyo kye twagala okwogerangako bulijjo abantu bakimanye nti Bakatoliki bokka si be battibwa mu biseera ebyo ebyali ebyakazigizigi. Okusookera ddala yennyini Muteesa asooka Ssekabaka ye yakkiriza eddiini eya gundi ey'Abasiraamu era bamuyita jjajja waabwe era ye yakkiriza n'ey'Abaprotestant oluvannyuma yagamba Abasiraamu nti muveeyo eyo naye Abasiraamu ne basigalayo era n'attaka Abasiraamu ndoza baaliwo 48
ebyo nasomako siyajjukira bulungi namba. Kakati oluvannyuma abaprotestanti nabo nattako, nabo baali anandooza mu 5. Kakati mutabani walyoka ajje ate abakatuliki abo. Omuganda bwe yajemeranga Obuganda mu biseera ebyo ebyedda, oba akutumye egenda kutabaala oba kabaka akutumye omulimu omunene, gwabanga musango gwa naggomola gw'oyinza okuyita kakati treason, kulya mu nsulukwe. Era abantu abo baabokyanga. Sigamba nti abakatuliki bano be baasooka okwokya, baabaleeteranga ensekese z'enku ne babookya mu kibonerezo ekyokulya mu nsi olukwe. Kakati kiringa obubbi mu Buganda nti buli lwe wabbanga oba weetodde mayuuni g'abandi oba biki nga bakutemako engalo, olwo owulira ggwanga alula bamutemako engalo bikuggu yabba ennyama. Kale ge amateeka ga Buganda bwe gaali luli, ng'omuntu okuwemula okuggyako okuwemula okwabangawo mu biseera by'okukola emikolo gy'abalongo, naye okuwemula mu biseera bya bulijjo nga bakusiba emyezi 6 balina amakomera gaabwe. Kati ng'omumubeeramu n'abatawa musolo, Obuganda bwawanga omusolo. Kati ng'okwo kwe kuli olusekese lw'enkwezo mu mateeka ago ogw'okulya mu nsi olukwe. Kale eri amateeka g'eggwanga aga Buganda abajulizi balya mu nsi lukwe lwe lusekese olwo. Era olusekese olwo twayita olwo. Mulongo ng'okyatutwala mu byafaayo ebyo kirungi nnyo, ojja kunsonyiwa okutabula. Abasiraamu nga bamaze okujeema nga wasoma ebyafaayo 30 agattibwa, nabo babookya ku lusekese kino natugambe naye bakolawo ki abasiraamu ku Kabaka Muteesa? Nabo balina ekifo ekijjukirirwamu okukolima, bamanyire gye babattira okukolima, naye kubanga mpulira bo bajjukira ne bagamba atutwale akabindika wano owa Ssekabaka Muteesa eyatuleetera eddiini y'Obusiraamu. Era abo bakutwalira akabindika bamutwalira n'ebintu ebirala byesimanyi bye bakyusanga. Mulongo, era twagala tumanye abaprotestante nabo balinawo okukolima, kubanga abakatoliki bakola kyakukolima. Twagala tumanye nti oba n'abaprotestante kubanga nabo battibwa mu kubeera nti bajeemera kabaka kye yali abagambe, nabo balina olunaku lw'okukolima. Tebalina lunaku lwa kukolima abaprotestante, naye ensonga eri bweti nti ndooza abakatoliki bali abava e Bungereza be baayagala okuleeta ensonga eno bagigezeze eno. Kati twekendereza n'okugira nankani n'okusuubula egundi empalana z'abantu abalala, kubanga abakatoliki bennyini bajja batya mu Buganda. Abaasooka okujja kabaka Ssekabaka Muteesa asooka bwe yagala mujje mumbuulire ebifa ku Katonda, baprotestante be bajja. Naye kati mwabo abajja ne mujjiramu n'abakatoliki. Kati nabo olw'okubanga mu Bungereza mwalimu abakatoliki abaagaana okuva ku ddiini y'Ekiromani, kati nabo ne baleeta abaabo kwe kuyita n'Abafalansa ne batandika nabo okusomesa ki eby'Ekikatoliki. Kati mu biseera bya King Henry VIII nga Bungereza ekutuse ku gundi, watandikawo okugamba abagundi bonna Abangereza bonna bave mangu nnyo mu ddiini y'Ekikatoliki ey'Ekiromani bayingire mwene ya Bungereza. King Henry gye yatandiseewo okuva lwe baali bamugaana okwawukana mukazi gwe yali akooye. Kati bwe baagaana, abantu abamu ne batandika okukwatanga sapuli ne beekweka mu bitanda wansi basigale. Kati babasanga nga ne babatemako emitwe egyo ne bagisogga ku miti, emiti egyo ne bagenda nga bagisimba ewabbali w'ekkubo mu kkubo lyonna. Kati abantu babeere nga balaba nti gundi Smith wuuyo naye yabadde Mukatoliki bamusoze ku muti bamutaddawo, gundi wuuli kwegala n'olaba erudda Smith, erudda Barrington, erudda ani bonna n'ogenda ng'obalaba. Kati gwe n'olyoko omanye emisinde gy'onootwala okuyingira mu Kiprotestanti. Naye ebikolwa byabwe ebyo baabirina nga babikola. Baabirina nga babikola bwe batyo babajja mu Bukatoliki, kubanga abantu tebaatandikirawo kukitegeera okutuuka bwe babateekamu okubatta okwo. Kati olw'okubanga eri e Bungereza baali tebayinza kutandika kugamba nti ate twakoze abajulizi, kubanga baali bajja ate kuttira ddala okinnyonnyoke. Kyebaava bandooza baagala bagambe nti eno katuteekeyo ekigamba nti nno bano battibwa, kabaka yabasse, era nga ne Bungereza bwe battibwa. Naye bagamba okwo kwe kwereka ne tukozesebwa, kubanga bali babagamba nti nno amateeka ga Buganda gagamba bwe gati.
toyinza wadde ng'oli mu Amerika ne bakugamba nti nno oyitibwa okgenda oba mu lutalo okulwana n'ogamba nti nedda nze ngenda mu kyaki kusaba oba nti ekintu kizze kikulu nnyo kyetaagibwa kiteekwa okukola ku lw'obulungi lw'eggwanga n'ogamba nti nze ngenda kusoma Bible study mu nsi yonna bakukwata ne bakutwala ne bakusiba era bakiteekako nti ogwo omusango eri gundi eri nakale kati ensi ezimu zirina kye zigamba nti nno abantu bakkirizibwa okusinza byonna bye bayinza okusinza naye era birina we bikoma bw'obaba waliwo ebintu by'oteekwa okukola nga oba olina ddiini ki oba olina ddiini ki olina okubikola kwegamba toyinza kugamba nti eddiini yange ngamba ngende nziba abantu era bajja okukwata bakukole ki bakusasuza ekyo okusinzira ku gundi ku mateeka agafuga eggwanga ebbayibuli n'ebitabo byonna ebitukuvu bissa ekitiibwa mu mateeka agabeera gafuga eggwanga kakati n'ekirala nti n'abasiraamu abattibwa nabo baayo